Nyezuba bekase nani waberenga tatenje nzabadde abuuza badde kamula juice. Okay. Kakati nkamule wange nzeka oba naawe ogenda kunywa. Obadde yakumpa ku juice. Nankema yagambye tayagala. Hayi wono ndi mukunywa amazzi. Ate bwompadde ka juice olabedde nga kikola. Kyokka owedda mubuuza ne mukakana akasana akayisi. Bwatyo oyo bwatyo ne bwomugamba kitafaayo bwatyo bwabeera. Ate mama abeera buli kaseera amugamba juice alina okukamula. Kati gobompa ku juice kintu laba nga kitambula. Kati nkamule wa babiri. Kamula wange no oli muveeko. Osinga kwagala ki kyemba nteekamu? Ano tusokamula michungwa ndi miyembe kyonna kyokamula sola nga zigwa kikamudde. Nze jinja kukinywa. Kati otunda ne michungwa nsinga teekamu ki? Singa mu michungwa. Ate sukali. Sekamu katono nga ka kigero. Soke bunyovoge oba ogenda kunywa. Ne bompeerawo kubanga obudde butwagala kumala budde. Tewali budde. 2:23. Kimala bumazi. Nasali. Wanje. Yesu yabadde. Ebadde egudde. Omanyi wajinsibe tewajinywezezza. Bwe no mpita nnyo omusiru mukwano. Ebadde egudde. Ojja kugenda. Nedda. Leso badde ngira bwenti neegwa. Obadde onyumya nani? Yese. Mpozi ng'onsanze ndi ku ssimu. Wenvudde nkugambye ngenda kukola ki? Ate kati obadde okolawo ki wano? Mbadde ngenda naye nga nnyimiridde ngenda. Lesu nagabye ogyesibe nga yeesibye egundi. Nkugamba ogenda kufuna kijambo ogirabye naye woginsibye ne waggulu. Kati kyendabye ongambye ogenda jjambala enki ogenda jjambala kati. Ogenda gira obutunda akutereko. Gwe nno mbuzaabuza. Obutunda akutereko. Nedda naye mukwano mbuulira kati wali oyagala kamulawo wekka. Ate wanavudde nga nkubuuza tukola kitombuulira. Kale ndowooza mwena kankamule bwawamu. Wano newalabisa okulema. Nze nkubuulidde. Namusoke. Obadde oli wano. Ogamba otya mukwano? Oli bulungi. Oli wano weerira ku buyembe. Manyi va mu ffumbiro nga njagala koleza ku bintu. Nazo omaze okubyoza. Mwatonyigidde. Era nakedde. Era wakedde. Nyenze tonyigiranga. Nga msoka sikulinaako obuzibu. Olina kye wankola? Nze mama enjo yandeetera okukuvuma ebyo byonna bye mba njogedde. Naye sikulinaako obuzibu yadde. Kati nze ddala obuzibu mba mbujjawo. Era njagala oleme kuntya oba olina kye weetaaga ng'oŋŋamba. Olaba nejjo. Egyo natambulira nasanze ka ovulo nga kalungi. Nga kayina obukubo nga kalabika bulungi ne ngamba oba nkakuleetera. Naye ne ngamba nyiza okuba neetuminkiriza ng'obiina. Wa shopping adda? Namusoke naawe olimba. Kyokamba butuusa nga tolina kye waaguze.
Lwaki? Lwaki ogula ku bintu? Yakugula naye sirina ssente. Lwaki tolina ssente? Tugamba tubba waakuwa nannyini lubuto. Tebanaba kunsasula. Mba temanyi zino ez'omusaala zigenda kubeera mu bubeezi nga za kikazi. Ba otakuwa buyambi. Kikaga nange omusajja otali serious. Tosobola kudda ku mwana wa munno bw'oti n'omuzannyirako. Ate lwaki takuwa ssente? Ate olaba nze n'omala ombuulirayo wa gy'ali. Tugendayo simuvuma. Twogera bulungi ng'abantu natandika okuwa ssente. Nze munene mikwano gyange era baba bagana obbawa obuyambi njogeranga nabo ne babawa. Kati oba nja kuwa essimu tomukubire. Sirina nnamba ye. Kaya nnamba ye. Naye Namusoke naawe. Olabika oli mukunzaagiza. Naye Namusoke. Obayita ate enjo. Yakoze ekyo. Ye nannyini lubuto. Naye nga wagira ntata enjo wali omumanyi. Naye temusisinkanangako yadde. Wakasa wamulabireyo. Kati bbaawo ogenda koleta oba tolina essimu ate nga twetaaga ssente. Omanyi kye tuba tukola? Wagamba omanyiyo gy'abeera si ekyo? Tomanyiyo? Baye oli Namusoke wagamba omanyiyo mbonna abeera wangamba nateete? Wagambawo? Anti nga mbuzaabuza. Akubuzaabuza? Tujjako era nnyo tugende tumunoonya. Bwe tunaavaayo tugende mu ka TV. Toyagala kulaba ku mwana wo. Manyi namukwano gwange musawo. Balina obwo TV bakuteeka ku lubuto. N'olaba omwana wo. Tukeereyo enkya. Njano gye tulina mu nnyumba. Kale limu neekabeera kabasawo bakakwate bati ne bakateeka bati ku lubuto. N'olaba omwana wo n'otegeera oba muwala oba mulenzi. Omanyi omwana gwalina? Mbadde ngenda mukebeera wano ku nsigo y'omuyembe. Ku nsigo y'omuyembe? Naye ani Namusoke gye kikuliisa obuyembe? Nedda. Ngenda kutwala mu ka TV. Omwana wo obeera omulaba buli kimu, amaaso obeera ogalaba, enviiri obeera oziraba, ne waba ali mu kuzannya obeera omulaba. Tugenda genda enkyankutwale. Oyagala? Oyagala tugende ekyo? Nakulowooza ndabe. Naye Namusoke. Tugenda olabe ka bebbi ku kale bannaye nkeesunze kale kakagenda kuba kalungi nga ggwe. Nange. Naye kakati nga tetunaba kugendayo eyo tugenda yita wa mwami wo. Atukeyo ku busente tuguleyo ku bugoye obutandikibwako. Olaba obutali kuluma nga tolinayo kantu nakamu yadde. Ayange nkeesa. Nkya tukeere nnyo. Leero wayozeza si ekyo? Njakera nnyo kuba kyankolezeeko ebintu. Nkusimulyeko n'ennyumba ng'oyera olujja. Nsaba oyo. Nabankema. Nsabe ssente ndwefuula bagenze mu katale mugambe mbogenda kunkwatirako. Twekire wa taata w'omwana. Otuve taata w'omwana tugende eri mu ka TV gye nkusuubiza. Nakirowoozaako. Kakasa naawe anti katulina osuba nga tukoze program ne tutegeera. Tuba nga tukoze program ne tutegeera. Naye namuna egy'okoma okulwawo. Omwana oyo abeera akula olina otandika kugenda mu ddwaliro. Kati kirowoozeeko. Kale mukwano nenze tontya nze sikulinaako buzibu. Nze ng'oggyako maama Angel yandeetera okuba omukambwe. Naye sikulinaako buzibu yadde. Naye oba ofunye obuzibu bwonna ng'ojja ombuulira. Olaba ne wabaawo akukwanye. Zojja n'oŋŋamba sisobola kubyogera eby'olubuto ate se tufuna kye tuteekawo. Naye kasi taata taata Angel ye muleke. Muleka munnanga ajja kuleetera obuzibu. Abasajja abafumbo beesonyiwe. N'abasajja abasigadde nze nsobola okwogerera naye taata Angel ye mukole ki? Muleke.
Era taata yenjo muleke. Gwe omuntu gw'ombuzi w'abantu nekyayi kigenda kunzisa ppiro kineeyogerezaako. Batwale omwana wange mu TV bamuttire eyo. Sisobola. N'okwerabira wano oba ngenda zaala mwana ki.